kigambo kye kimu bwe kiti ye yayogera kigambo kye yayogera ne Sheebah Queen Kama nengenda nenyimba nenkoma nali nagendako e UK naye nali siyimbangako stage z'abantu bangi ate napapulaki kyekyo Sheebah mulungi nakuwaki platform ennungi ennyo kubanga nze nali natya nempulira nga ninga agenda okukankana nengamba bannange ngenda kukola ntya kakati yasooka ku stage nayimba ennyimba biki naye nga buli lwayimba mba nfa ngamba kati nsengenda kukola ntya bannange olwange nali manyi weruddira kuba yaŋŋamba wennyimba wano ogenda kukola ki ogenda kujja kakati akaseera k'okuba nga lwayimba olwo nze nzirako baaba buli omu yamanyi nawulira nga ntya nempulira nga mpulira nali nategekadde obuzina bw'okuzina bwambula akaseera ako naye ng'olaba era abeera ku stage oluusi nakuyita Amelia nange naye kati Sheebah kale mukama amuwangaazi kyokka kyenyinza okwogera noddamu amaanyi lwe yakuwa oluyimba olwo nga mugenda tandika oddukola jakusurprisinga mwakiteesaako kyali kiti tetwakiteesaako kati Sheebah ye muntu gwe nkugambye kiri tikyasobola okukola akikola era olaba takikoze omanya takisobola naye kyalinamu amaanyi akikola Sheebah nabeera mukwano gwe naye nga ne bakwano bange baŋŋamba naye kati gwe Amelia obeera otya mukwano gwa Sheebah lwaki takuwaayo korabo nemuyimbako babiri naye nze munnaye lwakuba nina ekintu kimu mpa nnyo respect mikwano gyange ate saagala kukozesa mikwano gyange nti ninga amukoze nti kati nagende ewa Sheebah okuba mukwano gwe mwagalako korabo biki nali mwagala nga omuntu munnaye ne tubeerawo naye munnaye lwali lumu mu kalantini omwo nga mugamba naye Sheebah njagala okubaako sita njagala kubaayo njagala oluyimba olulungi nagamba okay katulabe kakati nabaako omuntu gwe yagamba awo nagamba oyinza okufunirayo mukwano gwange oluyimba olulungi muna omuntu oyo teyali mubi naalumufunira in fact yali Jeff Chewa naalufuna oluyimba ne balumpa kakati nangamba oluyimba waluwulidde ng'oluyimba mpulira lulungi ngamba naye lulungi nge kati Sheebah ngenda tandika ddi mu studio genda ddi mu studio biki the following day oba nze namukubira nga mubuuzaako oba kinanga neera netwogera ku kyolu nga omanyi obwongo buli ku kyalo ki kyaluyimba nemugamba banna oluyimba lulungi nangamba Amelia oluyimba lulungi naye ndowooza okubeera olulungi ennyo ngenda teekamukko ku ddoboozi lyange nemugamba naye kati sooka ondeke nangamba nti kati otandise ebintu byo nemugaa sooka okole ki ogambye eki ngenda teekamu ku ki ku ddoboozi lyange ndowooza bulijjo okusingira ddala ate okuba olulungi kakati munnange nze nga Sheebah mmanyi alimba naye nga mu bwongo bwange kyesinga okutegeera talimba mu bantu bonna mu nsi gwe nategeera mu nsi atalimba Sheebah kalungi talimba munnange nga kiba kituufu nga tubuukinga studio nga Sheebah ateekamu ki kale ate nembisala bya studio mu nayo nga pressure bannange nno omuntu sitanga mukwano gwo tamanyirika sitanga mukwano gwo tamanyirika tekiba kyangu so nange kyekyo kya Sheebah kalungi omwagala nnyo bambi akubeererawo ate bambi mu byonna byonyumiza temwali kuzala wanga yakakulaba nti oba oyo Amelia oba that's good Sheebah kalungi tazalawa ate nno sikunze nze kasirabangayo omuntu tanzala wanga ko bambi era ne interview gye nasooka omukolako Sheebah by the way big up to you Sheebah buli omu yanoonya Sheebah ebiseera ebyo nga yakava mu team no sleep buli omu n'anoonya Sheebah n'abula nze bwe namusanga naŋŋamba tukole ne tukola ka interview kaali kalungi nnyo obuzibu bw'alinamu bumu omanyi nga teri muntu ali perfect yenna naye ayinamu empisa ze obuzibu bw'alina obusooka buli obu era oba tobwogendereza toyinza mumusobola Sheebah omanyi waliwo ebigambo bino bibiri bifaanagana omuntu ali principled n'ow'empisa embi okimanyi bifaanagana bitya omuntu bantu tebaawula omuntu ali principled omuntu ow'olugezigezi n'omuntu ogambe ow'empisa embi omuntu ali principled
mu Luganda goyinza kitanga tojja tomumanyira tomuyisa bubi nga takuyisiza bubi tomugeya tasobola kugamba ali principal D okitegeera bw'oba ogendako ewakaawe mukubire ku ssimu tindi mukujja sigwa bugwi okitegeera kati ebintu ebyo otulumu obeera mukwano gwo oyo walugezigezi bikikwati waliwo ebintu bimwe byolaba abantu bibatukola ng'abantu nga si bituufu bikola mukwano gwo kati Sheebah tayinza kuwa chance bimukola ali principled tewaŋŋambye nti ojja geti gala wasikaali tasobola kyekola bw'atyo ate munnaye takikola nga bw'okyogedde akikandolinga mu ngeri ennungi ennyo naawe kennyini n'omwebaza nomugamba bannaye neeyanziza sirikikola mulala alina engeri gya handling ebintu bye mu bulungi so ali principled nnyo nnyo ekisusse era agamba kati gwa Amelia lwaki kino okikoze kakati ate wa mukwano gwe wagamba bw'atyo ali open oba ogamba naye kakati oba onampisaamu amaaso lwaki anziza bw'atyo naye akugambye amazima kati ali principled abatulaba Amelia ono y'omu ku bayimbi abo abatono bensanga ennyo ku birthday z'abayimbi ab'enjawulo osobola omusanga ku birthday ya Jasmine n'omusanga ku birthday ya Spice n'omusanga ku birthday ya n'omusanga ku birthday ya ani oluusi naye mbadde nkyebuuzanga nnyo ne ŋŋamba Amelia ng'obeerawo nnyo bayimbi banno mu pati zaabwe zentera okusangamu naawe bakubeererawo munnange eky'omukisa omulungi sirina muntu gwe nali njagadde ambeererawo n'atambeererawo simulina kati ndaba bambeererawo wemba mwetaagidde nti ne leero nina omuyimbi omunene gwe nkubidde mbadde wakaawo nga nina ekintu kyenjagala mbadde sisuubira nti anaakwata essimu era anampa obudde twogeredde for almost 1 hour so abayimbi abo ndowooza babi ku babi manyi waliwo omuntu nga mubi kwoke ku mubi kati by the way nera ye Sheebah zeze empisa zezeni mu kugamba Sheebah muntu mubi nnyo ku muntu omubi bobo oli mubi Juliana mukwano gwo Juliana si mukwano gwange naye nga bwe musanga tubuuza kuba okubye essimu agikwa naye nga si mukwano gwange kugamba nti mukwano gwange nnyo nnyo si tight bade high friend ng'ogyeko Sheebah muyimbi ki omusajja mukwano gwo industry eno goga nti oyo kapo wange tunyumya ebyomunda abo nno mbayina naye kumenyeraani oba nkugambe nze bendaba ng'abantu abalungi bangi Eddie Kenzo muntu mulungi nnyo atekedde Eddie Kenzo abeererawo muntu mumbe yoba oyina ekintu ye muntu ayinza okuwa omanya ebiseera ebisinga tulina akaseera ke tubaamu nga tetwetaaga ssente nga tetwetaaga ki just twetaaga kwogerako naki na muntu Eddie Kenzo Mr. Kisemakula David Lutalo Big Eye Anson bali luno abantu bangi abazimbi abasajja bangi wakatambula ensi mmeka ng'omuyimbi ensi mmeka kati obombo nkugamba ensi mmeka si nnyingi nnyo ate neera si ntono ndowooza nagendako e US nengendako e Canada nengendako e Germany nengendako e Turkey nengendako e China nyingi nengendako e Italy nengendako e France kati kyendi mukwebaliza Katonda nti siina wantu we nali njagadde kugenda nga sigendangawo traveling passion yo mu butuufu ye omuntu ayagala nnyo okutambula naye nga waliwo ensonga nga waliwo ensonga byokulambula omanyi okyanjagaza nnyo okutambula nagaanibwa nnyo okutambula kakati nga muli mu mutima ate ze munnange nina ekizibu ebintu kyondaga nti kizibu mpulira nga njagala nkikole kati nagaanibwa nnyo okutambula kati mugaanibwa okutambula nempulira nga njagala kale ntambule buli wamu kubanga nze tewali nsi gye batanyimangako visa kuleka e Dubai nagendayoko omulundi ogwo twalina e Mary Butter ne Haruna Mbiru era twamalayo bannako nga 2 eyo yokka visa gye batanyimangako zisigadde nze banyima America yanyima emirundi nga 3 Canada yanyima emirundi nga 2 South Africa yanyimako visa kati banyima nnyo visa
kabuli wamu banyima lwaki bakuma anti ndowooza okwennyonnyolako zungu ndowooza okwennyonnyolako oba kwe kwannemanga kubanga lumu Omumerika yambuuza Omumerika yambuuza naŋŋamba Amelia kwembase naŋŋamba oyagala kgenda mu America ne mugamba yes naŋŋamba tell me one street in America naye kakati sooka obuuze nzize kusaba ki nzize kusaba visa sigendangayo era nange nenziramu ne mubuuza nange you tell me one street in Uganda hey kubanga nga bikusobera wabuuza Omumerika naawe nange namubuuza tell me one street in Uganda naye nga naye takola ki tagimanyi nga naye naye aleteeka okuba ayinza okuba yalwawo wano nga waali kakati gombuuza otya okubuliza okumbuuza otya street yeeri munnange ate kwolobampa kwolobampa visa kuba ninalinako omuntu omulungi yali andicommendinse ebikiwa ebityo kati bayirawo ekintu ekyo kyanjigiriza nnyo kubanga oyogeranga amazima okitegeera oyogera amazima nti kati banna ekituufu kyekino kati okwogera amazima nti mbutufu nsaba nange visa nali badde enfigitingo oba nenimbawo biki so ekintambuza ennyo naganibwa nnyo naye namakinga sure nti buli gye baŋŋaana nina okugenda era nga ŋŋamba bali abagendayo beba bebaani baba naazaaki bafaanana batya ngakyebuuza nnyo kinnumya omutwe kati ate nze sinza kuva ku kintu ekyo sisobola nkiremerako paka era mukama yannyamba buli oba baŋŋaana bwekino era natuuka nenkola ki neŋŋenda ekyo oba olaba nga nze obulamu bwange bwonna abantu lwakuba batuuka ne babifunamu bulala njagala nnyo okuyamba ku muntu naddala nga ku visa waba afunye ekizibu ekyo kitegeera kubanga nze mmanyi kyenayitamu ne bannyima manyi ne kyennawulira kubanga nze mmanyi buli munnayuganda yenna oteekeddwa kuba kati ffe waliwo Omumerika gwe banyiza okugaana okujja mu Uganda taliiyo lwaki gwe munnayuganda bagaana okugenda mu Amerika lwaki gwe omunnayuganda bagaana okugenda e Canada okitegeera ye wayagalira ajja kiba kibi kibulanze omuntu mba mugamba ne mugala lemerako bakuganye lemerako nnyonnyola bwoti nze nange lwe baŋŋaana nayogera bwekiti naye namala nentegeera biki ebyannyimisanga kati mba nina obinnyonnyola omuntu oyo tibaleka bakumirwa kuba kino balabika bakumirwa kuba kino abantu batuweereza zi invitation naye nga mu butuufu ne ssente taziinaako abantu abo banaabeeru betusaba visa bakonsidalinga nnyo ewanti eriwo omuntu agenda okureceivinga gwe nga tonnafaayo nti otutte bank statement yo otutte bino akuyisayina ki kati era obuuza omuntu oyo nti omubuuza nti yakuwa invitation kuba abantu balimba abantu nja kuwa invitation olwokuba alina obutuuze naye oluusi alina abaana oluusi n'ennyumba naye alinamu ebizibu bye nga mutuufu talina kuyita ne bakumumaki financially stable kati ebintu ebyo byangu nnyo lwakuba woogwa kwata bimanyi babisibuwaza wafulumiza oluyimba olupya yes baluyita batya baliyita byenjagala ani yaluwandiisa era producer ki yaluwandiisa bamuyita Dr. Brighton Dr. Brain yeah Dr. Brain anti yali first time yange omulaba munnange Dr. Brain namulaba olunaku lumu munnange nali simumanyi era kuleetera okukyugira mumanyi mukwano gwange waliwo ayamba mita manager Cox Cox owagundi wa Fake Family yes yamundeetera mulagana nnyo n'abavubuka anti bebaba batege bagendeeza nnyo life yo oli muntu akolagana ennyo n'abaana abato nkolagana nnyo n'abaana abato naye nze nkolagana nnyo n'abantu abalungi kuba nange ndi mulungi oli mukyala mulungi ndi muntu mulungi kati nkolagana nnyo n'abalungi nze kati saawa zino olina abo bantu bosanzeewo naye bavubuka bantu bakulu so kati nze nkolagana n'abantu abalungi oba oli mukulu ng'oli mulungi nja kukolagana naawe oba oli muto ng'oli mulungi nja kukolagana naawe yes. So Dr. Brain yaluwandiisa sebo lugenda luti ekyo kisoko okirindemu Katonda kuba kati tunafuluma bulungi ekyo soko okirindemu anti obuzibu ekiriwo kiri bwe kiti kati nina management kyendi mukola kino kati ogenda kunfumbiraawo nadda
kati mpulira nga Sandi agadde kwogera ku bintu byabwe nga tebannakola ki tebannabiŋŋamba nti byogereko ani agenda okumanaginga Amelia sirika waliwo gwe nasanze eyo naŋŋamba ati osala oli mu kusala kigambo nedda omanyi nasanze eyo omwami omuvubuka ino nga buŋŋambe sijja byogera naŋŋamba kanate ngenza okujjukira nti eri gye twanyumiza eri mu mboozi sala kigambo so embeera eri bwetyo kati bwammanija wabumbuusiza otya n'obuwa abalala munnange tolabika era nikwewunyiza okunzijjako interview nze simanyi nakumanya negwe lwaki tubadde tulabika oli mugagga nnyo era bize era Amelia bakubira toli mu ggwanga ate enkya toliiwo ate enkya toli era kati manager yakufunye mugenda sikwesika ebitoli kyebaliza Katonda kuba omanyi waliwo omuntu olumu yagamba nti abantu beeyagalire mu bibali kuba babisabirira nze nasabirira ebintu ebimu okitegeera nasabirira ebintu nga njagala oŋŋambeko nkugambe ndi Canada nasabirire siri mu ggwanga kubanga nze nalumwa nnyo nga n'okufuna obufunyi omuntu ali oba nkugambe Denmark oba ali e London just ofune ku nnamba ye lwali lutalo tulina omuntu omu mu famire yaffe naye ng'okufuna obufunyi ennamba ye yalinga London awo okufuna obufunyi ennamba ye kimukyusa essimu kimukyusiza layini aye bagitegedde nnyo kwegamba ekimpanguza olumu mba njagala nnyo okulaba ebintu ebizibu lwaki biba bizibu okiraba kuba ndaba okubeera era London kati mbuggo okwogera naawe kiba kibi ani yakuwadde ennamba yange lwaki kiba kibi mama wange gyali tata wange yeyafa kati bw'oba ogenda e London agamba ki era asanyuka kyokka nate to make things worse newe nkugamba nti abantu mbaagala nnyo era siinaayo London gye nali ngenze nga ngenda tutukira mu famire yange era mikwano gyange gyebali Canada mikwano gyange US mikwano gyange kati nze alani omuntu yenna ngamba nti omuntu mubi olwawo kinkakasa nze mmanyi nti mu nsawo meetinga abantu abalungi n'omeetinga n'ababi baleke sigaza abaki naye omuntu agamba nti nze abantu bantama nze bannange abantu bantama mpulira bubi ng'akyogera naddala nzaala aliwo ku bantu kyova olaba nga nzaala ndi muntu mulungi olw'ensonga nabonaabona nnyo mmanyi byempiseemu nsuubira n'omuntu omulala omuntu yenna buli lwantuukirira ng'ayagadde obuyambi nga mbusobola nkikola oli muntu mulungi ndi muntu mulungi simanyi ku bantu balala naye nze what I know byompisa bulungi nze what I know kiri bwe kiti nti ndi muntu mulungi kitegeera sifaayo ku muntu kyayogedde sifaayo ku kyandowooleza nze nange mmanyi ekyange nzala nowokera ku macha nonyiza oba nonyigira oba n'ogamba abantu babeerayo ng'ali mukulaba kati nga wolaba interview na gulabe ne yeesooza gukazi ogwo naawulira bubi sifaayo naye nze nkola kyeteekeddwa okukola ki okukola ala nsinza keera ku macha mbone olw'okuba tonjagala oba wanjogeddeko bubi neme butakubuuza tekisoboka era nkubuuza gwomanyi oba onzizeemu oba tonzizeemu naye nze nteekeddwa okukola kyenkoze eki kyenina okukola nyamba gwe nteekeddwa okuyamba ffe tubeera kati mu kalantini omwo twafunafunamu kakunyumizayo ne story endala era ya Sheebah mu kalantini awo nga tugenda ngabira tugaba abantu emmere naye nga buli lwengaba mpita kamera bandabe okitegeera bandabe nti ndi mu kugaba mmere kakati nengende washine mugamba Sheebah nze munaye ndi mu kugaba mmere era nga ngende mu kuganga naye nno kyali wange oba naye oba ayina empisa embi nga tagabira abantu mmere muli mu mutima okwegeya bino okugeyengerwa ndowooza mu mutima nga tekubulayo kakati nengendayo ne mugamba Sheebah nagabidde abantu emmere nolaba nemulaga ne kugundi olaba nagabiraga erayira naye gwe kyoko kyakabi nnyo ng'olina ekisa ne mugamba nayise ne Segwe kati waliwo n'omulala omukyala yabadde bwati ne bwati nempita Seguyo oyo tugende batulabe bakole ki batuwe emmere nagamba nekyowulya kyoyagala nti ye kyekikoze ekyo ne mugamba nti omukisa kinkwata abantu baba tebalina kye balya kitegeera nenjagala wemba nnina nenkola ki nagamba okay kale nagamba nno nange ngaba nange najjayo essimu ye kati ye baagabira nga bangi nnyo okusinga abange
ng'ate ye abyekwatira ku ssimu ye era yabyesigaliza ne mugamba kati lwaki toyagala public ekimanye nti olimu ogabira ki kyeni mukugamba nti oyo mwana namuyigirako ebintu bingi nti waliwo byakola abantu bibatamanyi kyokka ffe ne tukola obuntu butono abantu ne bakola ki ne babumanya nnyo kati nze naye ekyali kinjagaza nnyo abantu bamanye manyi buli muntu aba n'ensonga ze ne mugaa Sheebah abantu baagala nnyo okutulaba ng'abantu ababi kati nze njagala nnyo omuntu kamera ebeerewo kale ne bw'oŋŋamba nti ndi mubi naye abantu bamanye nti siri mubi nsobola okuyambako ekintu bwe kiti naŋŋamba olituusaawo kikakasa abantu golowooza okisobola kwegamba oli omwana akurizoni nze nebanaye wonna tukangana ekiseera nsaagala kwogera bi kubanga akurizoninga nakugamba ebintu noga so kyoba omanya mu nsi abantu ababi gye bali naye n'abantu abalungi ki gye bali ebigambo bye bisemba Ameriya nga tumaliriza kubanga tuwaŋŋambye ontwala mu nsi ki ate nze ntwala tulina tutambula mukko bakwano bange gyosanzeewo wano already twamaliriza kakati gwe n'ofuna divizo tugende why do you do those things tugenda n'emikwano gyange gwe oli mukwano gwange ddala gwatanzijangako interview gwatankoleranga nti oba ndeseyo akayimba akapya okapostinge ddala oli okampa nawe okampa ddala oli mukwano gwange obuyimba okukuta bukukusina sembayo tumale trip next time kuba katumaliriza nawe mugenda mu nsi ki katuleka abantu bajja kutunyiigira tebajja tunyiigira naye bajja kuliko gw'otaagala ndabe kuliko omusajja nze mikwano gyange gyonna munaye mbanjaga omusajja wo gwe mwali muyagala naye wa payini mwakomawa guno yali buloka w'amamotoka simanyi ne mwezaala namu abaana omusajja we yalagawo nze munnange sitera kwagala kwogera nnyo ku relationship yange naye eno ku luno gyogerako sandyagadde gyogerako kubanga ne we nnali mwagala tewali yaliwo I'm sorry for that naye tekyetaagisa waliwo ebintu ebiriwo kati saawa zino mukyeyagala kale okweyagala nze naye sandyagadde byogerako kyesinga okumanya namuzaalamu abaana yes mwinamu abaana abalungi ennyo babiri abawala ebintu bibaawo mwayawukana byaggwa naye nga maama w'abaana bamukyawa tebamukyawa lwaki tebamukyawa kuba muba mulina okuza abaana muli mu co-parenting tulaba zaali na platinum anyway kisinziira buli muntu ati mu nsi muno buli omu alina kyayagala mu bulamu kati nze nga nze oli mukyala self made saagala nnyo kutawaanya muntu nti olwokuba omanyi abakazi balina kino anti nakuzaalamu n'ofuuka olukokobe luti omuntu neyejjusa n'okwejjusa lwaki yakuzaalamu nze njagala nnyo ne woba onzaddemu ebintu biwedde tambulaga gontambule ki togenda kukeera kumakya kukubira essimu nti ate maama omwana bwe kiti ate munnange ekyatwawula kyali bwe kiti mwe abantu babiri mu relationship muba mumanyi ebituufu ate mwembi temubigamba bantu okimanyi mwembi muba story muwandala mu bantu era oyo lyayinza ogamba bwe kiti oyo omukazi bwekinomukazi naye mwe ababiri bati muba mukola ki nange esobola okuddawo neŋŋamba yo bwe biti mwe ababiri muba mumanyi ekiriwo so si kirungi kuddaawo neera abantu bakwano bange abali eyo ovudde mu relationship n'omuntu notandika okunnyonnyola yakola bw'ati yali bw'ati waliwo akaseera ke yali omulungi waliwo akaseera ke yakubeererawo kati ate bw'abanga ddala wamuzaalamu oyogera otya ku taata w'abaana bo oyogera otya ku maama w'abaana bo abasajja ng'oli eyo notandika okutotola maama w'omwana wo n'omukola oti notandika okutotola taata w'abaana bo n'omukola oti tekimaking a sense tubireke kubanga mmwe ababiri mumanya amazima era mubeera ababiri bwe muti nga ebiseera ebyo babiyise mugamba naye omanye ekituufu kyali kino nemba temuze mujja tutula ne taata w'abaana bo mugambe nti ekituufu kyali kino ekikyamu kyali kino era mufune akadde kammwe bulungi muddewo ekyo teweetaga tuwa ansa kati tebisoboka ebintu ebimu tebisoboka ku bantu abamu
Kitegeera yes ebintu ebimu mulimu munanga abakyala abasalawo tobeeraawo wasalawo no ngamba waliyo abakyala abasalawo kati gwe tosalawo kati gwe kivula nkugambye kati gwe mujja funa obudde bwemmwe mwogere ebyammwe era mutuyite ne ku mikolo nti ki amina tuyagala kwanjula ze munanga okwanjula nali nkwagala nnyo luli emabegako eyo naye kyakuntamya era bintu by'abantu kutuuka ne mwawukana kati nteeberezaamu abantu bano bendeese mbagambe yono munanga ab'emikwano wuuno ngenda bagamba ntya nga biganye nga bivuddewo kati ate ebyennaku zino bya cap mangu nga biweddewo buli wembirowooza nga ngamba okwanjula naye nga njagala nnyo nemikwano gyange okwanjula n'ebyokwanjula mbyagala nnyo nengena neneetala ku mikwano gyange kati kunze nga Amelia ku nsonga zange kubanga buli muntu alina ensonga ze kubanga abantu abaagalana alani ne mutuuka nga mwerabanga ba enemies mwagala kwetta wazaala muntu omwana naye n'owulira nga mweyogerera kino toyagala mulabako kyantama kyankola bwekiti naye ddala bibeera ki kyovula ng'onagenda ne ngamba oba Katonda ensi yaffe ndoza yensonga lwaki yagiteeka mu covid tuyimbeyo oluyimba bwe lutyo nga lukola ki nga lugamba abafumo mulekerawo okweyogerera ebisongovu ne bwana ku kamera kankyogere twetagayo oluyimba nga lulwo bakazi bannanga abali eyo abawagizi bange bonna abaami n'abakyala olina omwana omulenzi abaami sooka olindeko mumalirize oza ogenda kumukonfyuza tebanga akitegeera bannange mulekerengaawo okweyogerera amafuukuulo omuntu oyo gw'oli mu kuvuma yali abaddeko omulungi mu maaso go yali akoleddeko ebirungi omuntu oyo gw'oli mu kwogerera alina akaseera mwashe yalingako obuliri ne bukya era nga woobuvaamu nnyonnyola abantu ti ono bannange ali bw'ati bannange abantu tebatukonfyu obwongo omuntu obwongo bwo tabu omanyi bapimira ebigambo ebyo akamwa kano kapima nnyo obwongo bwo ala ntoyinza kuŋŋamba nti kati saawa zino oyogedde ne ku mukyala wo nga tuli wano omwogedde kola mukyala naye kakati ate nga gwe muntu y'omu ate era gwe ojja oŋŋamba mukyala wange oyo gwe tomanyi oyo omukazi yali bw'ati era omuntu ategeera yenna akulaba nga kimpemempeme ebisajja ebimpemempeme bitategeera oba ekikazi ekimpemempeme omuntu yenna ayogera ku mwagalo waawe nga wadde mwayawukana oba kimpemempeme oba kisirusiru oba oli musajja oba oli mukazi abo booli mu kunyumiza tebaaliyo luli nga mukola ki oyo boba oli mu kunyumiza waliwo embeera gye mwalimuko okitegeera gye bataamanya era tojja gibannyonnyola nti oyo nno tabakuba ye kana akaseera saalikoze eki saali kabaddemu kati oba tosobola kwogera birungi kati n'ebibi bikole ki bitambuze obulamu banaye tulina okubanga buli ize obulamu kubuleme kufuga kubanga bw'oli nnyonnyola ebibi olina okukontinuinga nga oli mu kunnyonnyola ebyo bintu kati nno leero kubanga abantu babeerawo n'abaagala obbiwulira naye omuntu wakubuuza ku munno nti ono ye noono mwabaki nti munnange tebyatambula bulungi nyinza okuba kati nze omuntu wambuza ku ex wange ngamba kimu nti nyinza okuba nali mubi nga naye mubi era okiŋŋambye oli mu kutandika noŋŋamba nti mukunji omwebaza era otandise omwebaza ate va mu ebyo ŋŋamba nti good era omwana by the way oli muntu mulungi va mu ebyo sijja bivaamu kuba yogera ku ex wo kubanga nawe oyinza okuba tiwali perfect naye nga tali ki tebyatambula temulina be mwagamba nga mugenda okukola ki just mumala kwagalana ne munnyonnyola abantu nti nafunye nnoono n'oli n'agamba nafunye ani naye nga mwe mumaze okukola ki okwatagana lwaki onnyonnyola nga mumaze okukola ki okwawukana so bannange behave mubeere n'empisa bamuyise Amelia Namalamu gwe tuli naye yafunye management empya ennyo ekulibwa badde sibyogedde management mpya nnyo naye nga bagenda kukola waka omulungi ennyo kankusabira olugendo olulungi Amelia mukwatagane bulungi n'omwami oyo muvubuka mulungi n'obugambo obulala osembayo omanyizi wentunulako mu kamera njagala ŋŋambe bawagizi bange ebintu ebimu kuba tebabimanyi bannange tujjemu ekintu nga kye bayita panic ala nekimanyi ekintu kye bayita panic kikoza nnyo abantu ensobi okitegeera nti kati tubaamu n'entalo mbw'oyagala kulagako naakoze kino naawe omulageko naawe naakoze kino naawe omulageko oli mu kukola by'otasobola olw'okuba oyagala kukola ki kakasa oyagala kulagako ebigambo bino oyogedde ebigambo bingingi olw'okuba oyagala kukola ki
tutambulirenga nnyo ku peesi zaffe kitegeera kifo kye kituwangaza ze Alan siina mu bulamu bw'ensi no kintu kyenkola nga njagala kakasa muntu ekyo kyogera mu maaso ga kamera mukama ndaba nze Alan njagala nnyo olunaku lwa jjo olwaleero lubeere beta ku lwa yesterday nze nga nze nti jjo hakyabadde kitya omwaka guli gwansumbuwamu ku luno njagala comparing ku muntu saagala muntu byalina njagala byange nkola kyensobola kitegeera mbaamu nnyo n'amagezi agagamba nti omanyi waliwo okumanya n'okutegeera oyinza okuba otegeera naye nga tomanyi oyinza okuba omanyi naye nga tokola ki totegeera byekuumireko nnyo kitegeera waliwo ekintu ekirala waliwo omuntu nga omwetaaga waliwo kye bayita need oba ne love gwe yasoma kinnyonnyole want ne need perfect want ne need okitegeera okimanyi oyinza okubeera nga just you need someone naye nga tokola ki tomwetaaga ate ne wabeerawo omuntu ng'omwetaaga naye nga tokola ki kati ebyo byonna abawagizi bange bali ng'oyagala obulamu bukugondere bibe kubeere mu mutwe birowoozeeko nga tonnakola kintu kirala bibyo bigambo byange banaye mbaagala nnyo tulina Trisha Safaris banaye tulina Trisha Safaris we tuli wano leero olaba ensambi American Embassy ova ku American Embassy waliwo DFC yaawo waliwo ekizimbe bakita Suzy House wetusangibwa first floor room 6 ex yafiirwa omukyala ddala naye nno nga ex kigogamba toyinza okulowooza ex golowooza nga ate si yeye yes nze mu bulamu bwange nakagala abantu abo taata w'abaana bo nani omulala naye nno bannange gwe kyoba omanya nze nakagala abantu abo babiri kati gwe ex kigomanyi okukiseminti tosala ekigambo biriko akashiyamola ati temunnange tompaayiriza gyakolera ani yali akolera gyakolera ex wo nze simanyaayo ex gogamba nze kye ndi mu kugamba kyekyo ate Ameri oleko olina omukwano ayira naye munnange teri muntu atalina mukwano buli muntu Ameri ogwo guyika olaba njogera bwogezi ku akashiyamola anti ze kati opposite n'owulira essanyu oyo simumanyi naye kyensinga okumanya buli muntu alina omukwano ku muntu omutuufu problem weeri eryegi kuba na love ku muntu luno oluyimba bwe lufuluma luno olupya zino empya nezigenda okuddako zitwale ku beat bazizanye bulungi nnyo ku makya bazizanye ku beat lwakuba kati mukwano gwange yagenda mu America katongole kati simanyi oba ani ananzanyirako eyo simanyi no by the mukunja katongole nga wenkukola oluyimba yalukola ki anko wange seba asobola yalutwala anko wange asobola bwatyo anko wange asobola nyabo anko tumutumidde naye twagala mumanya linnya yaani naye nga anko wange bugundi ani anko wo kituufu nnyo asobola okukikola kati musabe tuzizanye katusabe era we tunaba lufulumi tujja kugendayo kalasa mayanzi lujja zanya kwata wano mayanzi watite ku CBS watite mchala lujja zanya then neri kugundi sisimuka anenda yameria bwogera ku muntu oyinenge gy'omwenyereketa naye munnange lwakuba kati oyagala kunzaazamize nze munnange sirina buzibu n'abantu bonna mu nsi okitegeera era ku Valentine tugenda kukola show yange naawe ku Valentine nga tukola nani ntagira bawengeje naji olina omuntu gw'oyagala okwogerako buli kaseera ate abantu muna tebaagala boogerako tebaagala kyobula nze soogerera saagala nnyo kyobula nga obadde oteekamu bino nti ate exis manya ate owoono weewati kinkoze bubi nnyo saagala nnyo kwogera ku bintu ebityo kale wamma njagala otumira ku mikwano gyange mwenna babadde batulaba olunaku olwaliro ofa omuseeza enjawulo mwebalire ddala njagala obasiibulira ano tusinzidde ano ku Trisha Safaris bwe mumpulira nga ntandise obbala nga temuŋŋamba nti ate bannange kuluza olanga ki
nja babuulira ebintu ebisigadde bakola oyagala kujja Uganda olambule oyagala kujja Uganda ofuna apartment ennungi bano bakubookingira apartment ne webaka bulungi ne bakuwa emmotoka eyo byonna bina bibakwezo sente ze banagamba ne bakuwa emmotoka kwegamba ne wevuga bakone mwana driver woba omanyi ngono tukakasa nti omanyi bwoba tumanyi tulina ba driver bagitomeza singa yevu ati nina tulina wetutina wetusayininga kisegera tu byate byakuteeseganya kubanga accident eba accident nange sobola ovuga nenkola ki nentomera yes kati tuba tukugamba woba otamidde tulina driver onyweddemu ko kwati oyinza okuba ne client otamiddemu tulina driver ajja okuvuga akutwale wosu baba ise ba Trisha Safaris njagala kubanga temba siba nuna kulalo musebe bulungi mweraba